bino binsuseeko. Omusajja tagenda nko mu nsiko kulwanirira ggwanga, yagenda mu nsiko kwerwanirira. Wakizuula otya? Nakizuula okusinziira ku bikolwa bye ne byayogera. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. I'm not an employee. Nze Yoweri Museveni wabali ku TV nino muwuliriza with an open mind. Do you know why? Museveni byayogera si byakola. Ngoyagala Museveni omutegeere tunulya byayogera ne byakola. Are serious? Yes. The person you are talking to is a very experienced person. There are not many things in the world that I don't know. So, when I'm handling a situation, you should know that I know what I'm doing. Nnyo yenze Kanka Kapita yenze producer wa TM9 television era nze ntuddeyo olwaliro kutuusaako ekitundu kyaffe kino ekya political prophecies ne Mr. Frank Gashumba. Frank Gashumba gw'olabeeyo is one of the biggest motivational speaker in the country and one of the biggest political analysts. Nga nteekateeka okuba nga nkuleetera ekitundu kyaffe ekipya eky'omwaka 2021 ate kansooke nkutuuseeko ekitundu kyaffe kino ekigatte ekya political prophecies ekyali ekyenjawulo. Nyongera okubajjukizaako nti bw'oba oyina ky'oyagala okugula kyonna genda mu ssimu yo kasoba ng'oyinako ga data oba ene smart gadget teekamu ekigambo www.kangarooexpress.ug www.kangarooexpress.ug. Wano ku TMO tukkiriza bannaffe mwongere okutuwa ebirango tubalangire bizinensi yammwe anti bizinensi yaddako online. Mbabuulira nti eyo mu Abu Dhabi okuliraana Al Wahda Mall ku Airport Road eriyo academy eyitibwa Roast Coffee Academy. Roast Coffee Academy kutendeka skills omuli barista skills, omuli latte art skills, coffee profiling ne byonna ebikwatagana ku coffee. Kakati bano aba Roast Coffee Academy ate bwe babanga bakutendese bakuyambako n'ofuna omulimu. Naawe ayagala okukyusa omulimu basobola okuyambako n'ofuna skills ez'enjawulo ezikuwa kasente akeegasa naddala bannayuganda abali ebweru. Gwali wano nga toli bweru nyongera okujjukizaako basobola okuyambako n'ogenda mu Abu Dhabi n'osoma ate ne bakuyambako n'ofuna omulimu. Alisinga Roast Coffee Academy ndi mwewuunya. Nkujjukizaako nyina ennyumba yange gye ntunda eri Mulowa Nabuti Mukono Town Council. Ennyumba eno etudde ku kyapa 5 ku 10 era nga ngitunda $2,500,000. Nkubira ku namba z'essimu z'olabaawo tusobole okubanga tuteesa. Tulinawo property yaffe yeerungujja etudde ku decimal za 37 era nga nnyumba ewedde emirimu okuli n'ettaka erya decimal 37. Awo no tutundawo $8,500,000 yabanenemu. Nkubiraako oba koppe ennamba yeriko eya muganda wange Clear tusobole okwogerezeganya. Kambeere nga ngenda butereevu mu political prophecies ne Mr. Frank Gashumba. Nakulaba ng'oyogererayo bagamba waliwo statement gye njagala okwogereza ko yalinagira nti okuwagira Museveni buba busiru. Yes, you made that statement. Mbuuza lwaki wali mukuziika. How is it supporting Museveni? Securing your future after 35 years. Museveni tali mu kusecuringa future yaggwe. Ali mu kusecuringa future y'abaana be n'abazzukulu be. Kiwako obujulizi Sigu Museveni president yayogera Nairobi ku interview n'agamba bamubuuza negwe towuliranga ng'olumu owulire bino ebintu bikumenya n'agamba no nze nkolera abaana bange n'abazzukulu bange. Do you wake up sometimes and feel, you know what, this is too much for me? This is too much. You don't feel appreciated enough. It doesn't matter because I'm working for myself. I'm not working for other people. I'm working for my grandchildren, for my children. Ekirala ennaku ezo yayogerera Masini n'agamba he's not anyone's servant. Kakati yagambye nti tayinza kuwa buyinza these useless arm officers
Besigye tumukunde ne mugisha muntu obungenda imwe mutagiye kimugasha mwabara kugasha ikimugasha ndyaha nimba tsindika nkakahuba rero mwagira ngo ngende mfa kugenda nsigiye Uganda mu mikono yanyu nika nabarebire ngo tumwine mugasho nga nanye kameki abanyuganda ko abantu benda nanye kambe ndya nindebo kwa ubundi hakargayo abanda abo mugasho bayijaba mbona hinatsiga Uganda abako riyale nyewe ecyantiro mu politics tinyine cyikoro no politics ukubare agende ukugenda amanyeti ngoga nyungu mpuna minyanga ko abakani benda kunyatsa eberagiro nkamusa kumwitsi kiniga eberagira kabitera hanse aketa homushango tega tumukunyatsa beragiro kambetsize omanyi lwaki abayita useless baagana okufollowinga the Rwakitula kingdom Museveni azimba bwakabaka bwe Rwakitula oli serious ekyo nakyogera anabuteeka wa already bwakabaka we buli already mbuuza lwaki we buli already kubanga bwakugamba siri ready kuwa buyinza abantu bano kitegeeza tewaliwo kye bayita electoral college ng'ey'omu America Trump yabadde alemedde kuba president siwe kiri yabadde abugaaniddeko electoral college nevayo negamba sebo yawangula yaani Joe Biden so Museveni alinganga tugamba nti byabakama ne bwagamba nti Kyagulanyi gwo wangudde ye yakola ki yasalawo kati fa ababuuliriza with an intention to learn Museveni will never hand over power peacefully Museveni ajja kuhanding over obuyinza ng'ali mu coffin kino kanki kugambe kitya coffin eriziika president Yoweri Museveni ajja kuva mu State House Museveni agenda kufiira kuba president ekyo kanki kugambe tewali kalulu kali mujja wano bw'oba osooka emyaka 18 ng'olowooza akalulu kayinza okujja Yoweri Museveni kuba president kiringa ng'omuntu bwakugamba nti kwata ebbaafu ose n'amazzi muleeke Victoria ogamalemu Museveni tali mu buyinza lwa kalulu ali mu buyinza lwa magye ate tali mu buyinza lwa UPDF ali mu buyinza lwa SFC amagye agamukuuma kubaga amagye strictly gakuuma ye ne empire ye kingdom ye gye bayita Rwakitula kingdom ekirala as long as General Yoweri Museveni alonda adumira amagye alonda adumira police alonda chairman of the commission nalonda abalamuzi bonna jukira ye president ye kamenye record abalamuzi bonna abali mu judiciary yabalonda abadumira police bonna yabalonda abadumira amagye yabalonda aba controlling sente ye yabalonda as long as a China group kwebye ebintu you are dreaming ontegera ndoza niyo libwa kugamba mu bugenda kucha Museveni agende nakalulu nga tuyise mu kalulu you're kidding actually oli alowooza nti ajja kugenda n'akalulu you a candidate for butabika are you serious kano yakamaze eddaka akati ali ku 2026 are you serious yes kino nkikugamba mbuuza lwaki muwuliriza nnyo Museveni byayogera ne byakola yatugambako olumu tali ready kuwaayo mafuta ge my oil kijjukira buli kintu kikye tugenda kutandika okusima amafuta gaffe okugajja mutaka nago gagenda kwongera okutuyamba kyobola bano abamu bagamba nti agende baagala okulya amafuta gange omusoga wagambira omulumi olusoga akange kakira kaife okimanyi mu covid muno State House yokka supplementary budget bajiwa over 1 trillion ezo sente ziragawa zezitambuza campaign kamba uli SFC moje mutamanyi SFC amajaga kuma president Yoweri Museveni gali independent of UPDF at yes si branch ya majige tumanyi no commander we SFC ali answering omuntu ogu commander ni chief tawabulwa no, tafuna biragiro kuva wa ame commander tafuna biragiro wa General David Muhoozi adumira SFC ebiragiro ali answerable to only one person Muzeyi General Yoweri Museveni Ssabalwanyi General of the National Resistance Army ulira
nakukano nyala mukamanyi from today commander in chief ulira core units z'amagye mu UPDF zonna kati ziri under SFC marine iri under SFC ulira tanka ziri under SFC emizinga ziri under SFC ne air force. Are you serious? Kakati David Muhoza commanding chi nziramu land forces aba mukono kugambye akomandinga abana bayina AK47 ne PK machine guns naye ennyonyi ezirwana ziri under Muhozi General Muhozi Kainerugaba kati ennyonyi marine eri under General Muhozi Kainerugaba galwanira ku mazzi air force eri under General Muhozi Kainerugaba tanka eri under General force eri under General Muhozi Kainerugaba ulira emizinga ejibwatuka giri under General Muhozi Kainerugaba. Are you not aware that byonna byogeddeko ebyo bina ba commanders abali abenjawulo? No, ebyo byonna byekugambye ba commander byayo bali under SFC. They are answerable to SFC. But they are answerable to now General Muhozi Kainerugaba. And General Muhozi Kainerugaba ali answeringira omuntu ali ogu kitaawe bwe bwakabaka bwe lwakitula. Bino binsuseeko saba wetangire n'akatangawuzi. So kati gwandabe sawa zino twekabire. Ulira beba kugoba Mengo noddukire Lubaga waliyo timba osabe beba kugoba timba noddukire oli Kampala waliyo empologoma bogamba ndi koddukire na Mirembe waliyo Gonya kale kanide ekibuli bogamba ndi koddukire mu judiciary waliyo Seddume w'Embogo. So where do you go? You're left with nowhere. Where do we go? Nowhere. Where do we go? Chekibuzo egala kubulye muze gashumba amanyi ga Museveni gasinga ag'abantu. Kwegamba omuwanise mu bbanga ng'asobola overpowering abantu ba bulijjo. Kati mpulira olumu nga mwogera ekyali Sudan kijja wano tekisoboka mbuuza lwaki kijja. Ask me why. Bashir ya inheriting amagye agaaliwo. Museveni ta inheriting anga amagye yageekolera ye NRA. Chovola batagamba ngako nti general wa UPDF agamba general of the National Resistance Army. Owulira ate tavanga mu buyekera kyenjagala mutegeere ekirala singa weegendereza bwe babeerawo okwekugunga edda police ya dispersing anga na batuni kakati police yalemanga military police nejja kati ne military police tajajetaaga SFC ekola ki yebera ku street. You are getting me? I'm getting you. Museveni omulaba gwennyina yono omukadde Museveni gwolina si ye wa securing your future. Ono nasisinkana nono securing your future. Ono ayinza okukuba oli engumi z'otamanyi. Ono ye wange omukadde. This is the Museveni I loved. This is the Museveni that inspired us. Omukadde omulaba yono so kyekyo mwegendereze mwewala ebikola byonna ebivaako obulamu bwammwe okufa. Nze kyesagala kuwulira mbu wafiiriridde member of parliament. Never. Ababaka bonna betwawagira 20 26 2011 2016 obulamu bwabwe bwakyuka. Obaffe bukyali kyekimu. Yalina omukazi omu kati alina bana. Atayina bodaboda kati alina emolokanya. Atayina maka kati basula mu bangalu. Abasomesezanga obwana ku kyalo kati bali mu international schools. Eyali talinyangako ku nnyonyi kati flying a private jet. Ekibuzo kiri nti obulamu bw'omubaka bwakyuka ate gwe omulonza ndabe essaawa zino bwakyuka. That should be the question. Obulamu bw'abantu tubulabira wano. Wali ofiiririra ng'omu. Yes, obulamu bw'abantu tubulaba nti bukyuse. Amalwaliro abaana mwe bagenda, amasomero n'amakubo. Kati gwe ndabe essaawa zino ku shene TMO. Obulamu bwo bwakyuka. Njagala otunuye obulamu bw'omubaka gwe walonda 10 years ago n'obubwo. Omanyi bana Uganda bagenda ne bali emmamba embisi ne bali embizi embisi ne banyo walagi ne bali ebigere ne bali abigonje ebitayidde ne batandika ebiboozi ebyo surprising ira abantu abo ne babibelievinga gwe tomanyi kye bayita kubisanya na state nze manyi kye bayita state don't joke with the state era nze bwe ndaba omuntu yenna ajjeyo obwanga nga beesijje okulumba state okulumba ate omusajja Yoweri Museveni I respect him. Amazima nja kusembayo na kino nga nkusiibula. What is your opinion? Kirowoozo kyo kiri ki ku Kyagulanyi okusiguukulula Museveni? Kirowoozo kitya? Akalulu kajja as one of the stakeholders in this country. Kyagulanyi anawangula Museveni. Kyagulanyi tasobola kusiguukulula Museveni. Bannayuganda basobola okusiguukulula ki? In favor of Kyagulanyi. Mbuuza lwaki? Lwaki? Kyagulanyi he is a flag bearer. Yakutte ki?
bendera ffenna bannayuganda tulina kutunulira ku teki bendera wakitegera ndowooza kiringa bwe twaddukanga marathon yedda gwe nodduka n'otuuka woolina okugabira akati ng'emabega tokola ki ng'emabega tokyagira nga tolabayo muntu nga tolabayo ensobi gye tubadde twakola era njirabidde nnyo ku Dr. Besigye struggle twagirekera Dr. Besigye kati struggle Bobi Wine should not own this struggle yaffe ffenna otegera ndowooza bwekyo bakina okuba the moment all Ugandans own this struggle nti luno olutalo lwali tulimu lwakununula Uganda eri obwakabaka bwe lwakitula tujja kulaba the change we want to see ne bwe tunaaleka nti nno struggle yakankaka bajja kuyoola enkya baneighbawo basiibe nga bali mu kunywa bbiya waabwe kituufu I'll give you an example Dr. Besigye successful awangudde Museveni are you serious yes sigumusa ebiri sesatu 2016 Dr. Kizza Besigye yawangula ne bamukwata ne bamutwala ne bamusibira ekkalamojja ne bamukomyawo ne bamusibira awaka n'amala emyezi 3 awaka presidential candidate yawangula akalulu bamusiba batya n'amala emyezi 3 awaka nga mutudde muli awo so Ugandans must stand up and own this struggle teri munnabyabufuzi ajja kukyusa bulamu bwo teri munnabyabufuzi w'NRM FDC wa NUP wa DP ajja kukyusa bulamu bwo gw'olina okukyusa obulamu bwo the change you want in your life must be engineered by you no any other person kino kibagamba era gwe obonda essaawa zino ng'osuubira mbu waliyo munnabyabufuzi ajja okukyusa obulamu bwo kusekeredde bano bannabyabufuzi bonna be banamala okulayira mu May nga badda mu SC gwe ng'oddayo mu mbeerayo sowerwaneko ekyakuuma emirembe temutiŋŋana lwa byabufuzi don't kill each other because of politics totta munno kubanga wa NRM totta munno kubanga wa NUP totta munno because of FDC bano boofiiririra tebakumanyi kino kankikugambe bajja kutta akalambo ko bakateeke mu kesi zino ezebwayise wali obwobubaawo ng'ate gwofiiriridde ye omwana we bwafa A+ ze zijja okukola ki motoka benzi zezimutwala ze zijja okuziika ebirango New Vision ne Monitor yekuba front page nga balanga okuziika so totta munno lwa byabufuzi ekirala munno no gwowalagana naye yakuyamba nga ofiiriddwa yakuyamba nga omwana wabuliddwa school fees yakuyamba nga oyaba olumbe kambabuuza ekifembayo ku bano be mutiŋŋanira nabo ani gw'okubira ku ssimu ku saa 9 ekiro ng'omwana wazirise najja ewuwo n'essimu tevuga teyitamu ekisooka baba banoonya obululu ennamba zaabwe mwa muzimanyi olumala okufuuka ababaka oba bakansala nga bafuna ennamba endala abalonzi babatawanya kyova olaba nze mukwano gwange gwe nsinga okwagala namunayi sente kubanga kati ne wabeerawo emergency nga nyina sente zange I can hire private jet nentwala gyenkola ki gyendaga so mwekoleko temujeregerera mirimu mu abaana abawala mu abakyala kano kammwe temuyisaamu mirimu maaso beeramu n'akasente abasajja bajoganya abakazi abaavu temudispising mirimu murespecting ennyo babba bammwe ne mubeeremu n'akasente kammwe naffe tukooye abakazi nga buli kimu gw'okikola ki gw'okimuwa ompulira ndowooza bw'ogende wa bbaawo solo ewa boyfriend wo ng'ojjidde ku kabooda akuwaza booda bw'ogenda ne Uber ajja kuwaza Uber bw'ogenda weevuga ajja kuwa mafuta so to you ladies don't despise jobs mu abaana abalenzi mwenna amaanyi ge muyina mangi nnyo moga diverting mu bintu ebiri productive mbeegayiridde tofiirira byabula mu ggwanga temuli emirimu gyafa olulala lwono mpita nja kulaga kati kankubuuzeemu Somalia waliyo gavumenti baludde lwalwana Uganda tewali bali bulungi gye bali Syria tewali bali bulungi simanyi kankubuuzeemu ekibuuzo mu Uganda eno gye mugamba nti nfu nnyo muganda wange omuyimbi asinga ssente wano yaani twawuliranga buwulizi kikamiliyoni yalibaamu n'akasente akangi twakonfaminze omuyimbi asinga ssente ekyagulanyi si bwe kiri twakijjeewo ekyo asinga amaanyi ne influence no property zayina kuba yantu nagendako ku biichi ye ku lw'ebusaabala nagendako ku makaage at least nze I've had interactions with Bobi Wine more than 5 or 10 times sente yazikolera Congo wano wenyini so ensine be bantu bangufu entya kozesa that opportunity okolemu akasente obulamu bwa Kyagulanyi bu inspiringamu za actually bompe motivation talk ngeri best ku Kyagulanyi eyinza okutrendinga
eyinza okutraininga neyitanawo mu nsene entabangufu ye ate agikoleddemu ki sente naawe njagala ofuuke Kyagulanyi enkya nga gwoyogerwako